Okateeka ko ku simu ne kabeera ko. Ogenda ziteeka ko Airtel oba ku MTN? Gudde Airtel. Ogenda teeka ko Airtel. Emikolo giba ginyina okutambula. Ate olaba. Mobile money. Ate jjukira kana amantu gwaba akamanyi akazijjayo. Kapini. Gwaba akamanyi. Ate waliwo azikwata tewali. Onzibye sente omazeewo obumaze. Bali gumu gokka. Wangi? Wasiibye mutya? Bulungi nyabo. Wasiibye kya ssebo? Wasiibye oti? Bana basoma we bati. Yasoma wa? Toyinza kufukamira musajja omukulu azze oli awo n'abuka munaabo. Omusajja omuzee Ani muzeeyi gwe omukulu era be. gwe njagala oneegendereza. Nize kukuwa mulimbo yenna olinga envuwa. Omanyirani? Omanyirani? Manyi babujje bwakamala kumala pisiri bujje butandika okukola ne butandika okukola. Oyala kunkwata birevu. Oyala kunkwata birevu nkubuuza. Olwo neegombye oyagala nkuwase kuwonya ennaku. Kujje ku mudibo. Tojja muwasa. Ng'anye nange nenyinyala wagaga sikudi wate mpowa. Oyala kumanyira. Mubadde mwagala ki ssebo? Wano batundawo kwete. Twagala sabuni. Wano kazi mugaye twagala sabuni. Tugana amasimu wano wenyini. Kakati maama tetugenda kudda mu ssupu ng'ate ennyama ewula. Njagala ke busente ozitwampesting, depasting, depalirinzi, sintifinti, depolising, dekesi. Eziraka ku ssimu? Zibeereko nga kwezikuumidde. Obimanyi? Tebasala okimanyi? Posting ku simu gye tugina wane. Egyo emeka? Ebiri. Eta. Mukaaga. Musanvu. Muwala leete n'ettuluba ly'omuntu. Musanvu. Etaano. 8, 9, 10. Ziteereko 10 na byembala byengiraagira byenjagala okugula zibeereko. Emitwalo 10. Ziteekeko. Ssebo? Sente z'opadde nga bikikuli? Sente bikikuli nagambe gyabitegeera. Nagambe gyabitegeera. Nedde tewali buzibu babitegedde oba bicupuli. Esente zenkwadde ebicupuli byange. Akawunti gy'ogenda oziteekako yange. Kaakati gwe bicupuli bikwatira ddako wa bikoserezaawo. Kwata ebicupuli byenkuwadde ebyange obiteeke ku akawunti eyange okuleka ng'ogamba muno bwe tubawa sente zaffe nga muzimba muziteeke wala. Ssebo oyagala kunsibya? Oli kisiru? Twagala akawunti y'ebicupuli bya. Ate bikwata obiteeke ku ssimu eyange siiyo oli musiru. Ebicupuli birese ebimanyi nti bicupuli. Naye njagala obinteere ku ssimu yange nze anamanyi wanajjako bicupuli era nze amanyi. Ate oli mukuba amateeka. Nati bicupuli tali mukugamba tebigenda kweyagala kunsibya. Nja kukuba omumwango ogwo. Kwata ebicupuli obiteeka ku ssimu eyange. Ebicupuli byange n'essimu yange. Oli musiru. Teekako ebicupuli ku ssimu yange. Essimu yange nze mbyagala. Osimbula ki gwe ewaye? Omutimbo weeko yala kunewangamu. Nyoka gwenva okuwasa gwabadde amwagala. Obadde yagala omukukazi gwe mbazze obadde omwagala. Kali lwaki weebereka ku gaali? Ekikwetesa ku gaali ngo gy'oli gaali kwegamba Timbo wateekamu namba 3. Teekamu namba 3 ebale. Timbo lwazomalako emirembe. Teekamu nakubamu namba 3. Tugende. Wene mwoleega ki waggulu olinyirayo ki? Kati abantu bagambe omusajja awasinza naye mutabani wa kyamulaba birevu. Mutabani wa kyamulaba birevu akyewanika ku gaali. Kati osobola kutuula n'ovuga. Kati abalabi banagamba nti omusajja mwe gaali, omusajja agaana omwana w'eggaali, omwana alayiku nnaku alabye ennaku. Ojuulya bulungi. Timbo oneegendereza ojja kunfunamu omutawaana. Otuulemu kikinta naki? Tambula tugende. Kyokka n'olaba bw'atwala abantu. Wadde okutulako emabega n'olaba abantu b'ovuga. Toyinza kubeerako mabega n'oweetegereza nti abange envugaani. Taata kanterezeemu. Weegendereze. Ojja kummendegera. Kale Timbo wabwe otukubawo ekigo. Wavuga omuntu.
Tiba ofuka omuntu akatunula ko mabega. Oyala kukuba ono ne mugole wange. Toyinza fuka omuntu akatunula ko badde mabega. Kimbo wanegendereza. Ojja kunfunamu omutawana wa mama ono tusasa. Toyinza gamba pipi. Emmotoka eyo yaffe ng'ombe. Tata kanterese. Pipi. Kati oganirani Kimbo wa. Kimbo lwaki woganirani. Lwaki otuwoganira. Balabire ddala omwana omusajja eyawasensama y'omwana atalina magezi. Wama mugole ensonyiwa wattu. Kati toyinza kutambulaga ng'onyumyamu ne kitaabo. Toyinza tambula ng'onyumyamu ne kitaawo. Abantu bagambe tata Kimbo alina enkolagana ennungi n'omwana ewaka. Nono nnyoko gwe n'akawasa. Ziyaka amannyo afe. Nono nnyoko gwe n'akawasa atye. Ate omusajja alina effugabbi. Omwana bw'ati okunyumya naye. Toyinza kunyumyako ko. Abantu bagambe omusajja omwana asanyuse. Onyiize bwe mpasiza. Tata luli bampe emmere esowani bbiri era Kimbo. Tugenze mu ddubi. Togende. Tata Kimbo, ngonkalizaako nnyo amaaso. Sawa 2 nnamba ontunuulidde. Nga lwaki sikutunuulira? Mu bintu bye nasaba Katonda n'alyoka nkuba ebbalayi, namusaba ekimyula n'alyoka mpaamu mugunwa, ne musaba omukazi embooko n'alyoka mpaamu gwe katululume ggwe. Konna kalinga ng'embwa eyafedda ku mulembe gw'obote nga bakamala kutuwa ameefuga. Nkwoye maka muno buli kye nasaba Katonda kyonna talina kyampaddeko. Mukazi gwe sikwagala. Alo. Wanji? Namukwayo uliridda wa. Tata Kimbo wasigenda kusobola kujja bba wange akomyewo. Banange namukwayo nzise nakava ku chupa ya sonsomola manyojje banange fudde kikazi kinzise. Tata Kimbo obudde nga bugenze. Wava mu ddiro nojja ne twebaka. Mukama yankuba omugoba namukola ki? Bakazi banno bayina amaloboozi agaweweera. N'ayitako munnakaloboozi n'afuna n'amaanyi agagenda mu kisenge okwebaka. Naye wuli ayo guleekaana gulinga ensekere mu ddebe. Kalinga entwingiri. Kalinga akagina. Kalinga nabaana y'embwa ey'emyaka 6. Kimpita kyonna ky'owule kikuyitira bintu bikaawa bukaayo okaawa kisiraani kwete enjagu. Halo. Wanji? Ono nabweteme. Tata Kimbo waawe bale kunkubirako mukwano. Gwedawo gagazaaga mu andaweya yange eriwo. Andaweya. Twamala okwebaka ngenda okutuuka ewaka okwekebera nga sina andaweya. Kati mama Kimbo wamanja andaweya eya bbulu sigiraba. Wagenda kundogerako. Anange. Kiki esakolera? Komya andaweya yange eya bbulu nabweteme.